nga tumaliriza process eney'okuŋŋaanya emikono naye ekisooka tusiima ababaka abagenze mu maaso ne batuwa emikono kubanga ne bwe bukeeredde ku makya emmeeza eno ebaddewo. Tetusobodde kuyimiriza leero kubanga bannaffe babadde bagambye nti no pulezidenti bye yatuwadde jjo babadde babigaayagaaya era bongere okujja okutuwa emikono. Tubasaba mwenna nga bannayuganda nti tuli mu kwegendereza okw'amaanyi kubanga newe tutuulidde wano bannaffe bajja abalala ne bagamba tugende munda mu palamenti gye basayiningira, abalala basayiningidde munda mu mmotoka mu paaka nga bwe muzze mukiraba. N'olwekyo tubadde tusaba nti kibeera kigambo kizibu nnyo okufulumya lisiti ng'amannya gonna tetugajjeeyo. Omubaka tayinza kukuwa mukono gwe ate n'ofulumya lisiti n'oba nga tumulazeeko. Kyetuvudde tusalawo twongereyo process ebadde eya leero tugikole ku lunaku olw'ebbalaza kubanga awo n'abatambula n'abali luddawa bajja kuba bamaze okutuuka. Ekyokubiri kye twagala okwogerako ku nsonga eno, ffe abakulembedde petition eno, State of Nation ya President yatutaasizza nnyo. Honorable Hamson Obuwa yali agambye nti President agenda tuziyiza era ababaka ba NRM temugeza ne muteekako mikono. Nitumugamba nti olimba, oli nakigwanyizi weenonyeza bibyo. Hamson Obuwa mwakirabye mwenna olunaku lw'eggulo President yagambye nti yabadde abiwulira ng'eŋŋambo naye amaze okufuna obujulizi nti Paalamenti efumbekeddemu obukenuzi n'obubbi. Kati ye motion yaffe, motion yaffe egendera kutaasa bakomissionazi baffe abana kwe tuba tutandikira. Ekyokubiri nsaba okubategeeza mwenna nti motion yaffe era ekwata ku bakomissionazi baffe abana, Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Prosa Kampulira ne Honorable Esther Afuyo-Chan. Tetulinayo mulala yenna gwe twagala mu motion yaffe. Twagala tugogola ababaka baffe olw'akawumbi kamu ne miliyoni olusanvu ze baagabana. Era tusaba n'abakulu mu Paalamenti baleme kutweraliikirira. Tusaba abakulembeze mu Paalamenti eno baleme kutya kino kikolwa ky'ababaka. Twegogola ffekka, kwerwanako ffe ffekka. Twagala ababaka baffe abana bwe tuba tutandikira ensonga zaffe. Ensonga endala tetuziriiko. Batadde sipiika mu kintu kino nti n'ekintu kigenda wa sipiika, ffe tugamba tulina abantu bana be twagala. Motion bw'etyo bweyogera. Ekisembayo ntwala omukisa guno okubasiima mwenna ababaka. Honorable Singoma weebale kuyimirirawo ne Hoima. Ono yayimirizawo Hoima ne Honorable Asinance Nakato bayimiridde bombi ku Hoima. Naye tutunuulidde ebitundu Tororo, Sheema eri ludda wani Mitoma, Sheema, Mitoma, Bushenyi, bagezigezi Kazo, bagezigezi awo. Tubasaba abantu baffe mwenna mutugumiikirizeeko kubanga nze n'abatuddewo tetugenda kwekweka mu nsonga zino. Naye njagala ntwale n'eddoboozi lya Honorable agenze ku mirimu emitongole, Honorable Poloti, nti baminisita mwekwekera ki? Mu baminisita mwekwekera ki nga temunnakwata nsawo zammwe kutambula? Ne baminisita kubanga olunaku lwajjo baminisita abalala bataddewo mikono gyabwe ku petition eno, naye abalala lwaki mwekweka? Tekinvaako, tekimbwatukirako. N'olwekyo Mukama bw'anaaba asaasidde tusaba mu bwetoowaze kubanga nammwe temuba kubaawo kino tetwandikisobodde ffekka nga ba petitioners. So we respect you nga ba members of the Fourth Estate and we want to live to our word to you.
that come Monday, there shall be no further delay. We shall be releasing this so that we don't carry it on our shoulders. So that you get to know who are the clever members of parliament, who can even participate in the motion, but then they want to be the last sign. Nsembayo nga nsaba nti mutugumikirizeeko. Mumanya ababaka baffe abamu babakwesa eddala salaama. Ababaka naddala ng'akakiiko aka budget mumpulize nti budget mugende mumuleko eyo Dar es Salaam. Temubeera wano Isingoma ne Bassekikubo bano balina motion temugyegattamu mugende Dar es Salaam. 60 MPs, 18 MPs are in Nairobi. So we call upon Honorable Isiaji, bring back the budget committee, let them participate. We call upon the Honorable Murikia and others, come back. Mukomewa babaka. Honorable Isiaji, komyawo akakiiko ka budget kubanga akakiiko ka budget ke kannaluzaala bakajwetekako ebigambo nti kayise ssente zino ez'ababbi. Ababaka bonna ba Honorable Murikia bali eyo beekwese. Kati naffe motion tetugenda kuggalawo bakomewo batusange ng'ebitabo bibabanja. Emikono gibabanja bajje bateekewo. They cannot run forever. Tubalindiri babeere mu bireeyo babeere Dar es Salaam, batulabire mu madirisa naye tubalinze. Eno meeza ya byafaayo toyina kuyitawo wano n'oyingira palamenti nga togyekoonyeeko kintu nga tokitegedde. Naye abeeyise ne beggalira mu kasenge ne bagamba tulinawo akawumbi kamu mu miliyoni 7 katutemeeteme. Mpuuga twala 5 kati afuyo kyani twala 4, Sirwanyi twala 4, akampulirawo nawe twala omunyago gwa 4. Eyo teba mistake. Ekyo kitegeeza abantu batudde bategeera bulungi, bagaddewo n'enzigi n'amadirisa bagaggaddewo, bali mu kutemaatema. Bwe bafuluma n'omunyago ate akutebeera nsobi ekyo baba kikoze directly. N'olwekyo abo baba bakikoze consciously, it's not a mistake. Emikono obungi bw'emikono bwe bubuuzibwa, naye singa emikono baginoonyeza mu kamera, singa emikono bavaayo ne babagamba gigino, tufunye obuzibu mu babaka baffe. Buli abateekako wano omukono bakubirwa amasimu amayitiivu. Kyemuvudde mulaba nti n'olwaleero akakodyo ate kakyuseemu. Omubaka ayingira ng'agenda mu busanduuko bwo ng'agamba nsanga eno munda n'otuukayo nakuwa omukono. Omubaka agamba nti anze oluva wali waggulu munsange mu lobe gye mbandi n'agubawa. Omubaka omulala nti nze nja kusigala mu paakingi, fuluma n'akapapulako ondeetere nteekeko, n'odduka mu paakingi n'akuweerayo omukono. Mu kaseera kano nze kye tulowooza era kye tusaba ne bannange nti mutugumiikirize. Ndaba n'omubaka ayina omukono omulala gw'aleese. Nsaba mutugumiikirize. Tugenda kusoosootola ensonga zino ku lunaku olw'Emmande. Tujja kubanga tetukyatwala buzibu bwa kwetikkamu ensonga zino. Tujja kuba tetukyatwala buzibu bwa kwetikkamu musango guno, tujja kuba tugulwabirayo. Ensonga twagala ziwabira gye muli. N'ekisembayo tusaba abakulu mu institution zino baleke process y'okweyonja n'okwetereza egende mu maaso baleme girinnya mu ggere. Tunoonya abakomissioners baffe bana bokka bwe bati mutuwe chance tugogole nga president bwe tugambye. Tweyanziza. Ekyo kye kiyayanirwa naye kye kigambo ekigenda okuvayo ku Mmande. Seba twakigambye tugenda kireeta ku Mmande. Nawe ekyomukisa omulungi nti omubaka bw'aba ataddeko erinnya lye ne constituency n'essimu ye n'omukono, tugenda bireeta into the public. N'olwekyo twaliwo omukono gwa muntu gwonna gugenda kubeera forged.
tuli beegendereza nnyo mu nsonga eno. Ebifaananyi ebimu twabikutte naye nga biri ku masimu gaffe, ebyomubaka ng'asayininga naye nekisigala ku bugundi yaffe. Tetwakiweereza wa government chief whip kubanga twamutegedde Honorable Bua naye kati omu ku bazoganya petition eno, tetukyayinza kumuweereza kopi zaffe ez'ababaka batuwa emikono. Naye process ya sense ebeera nzibu. Tubasaba eno process teyandibadde yaffe era tusobola kugiowninga yaffe ffenna tugitambuliza wamu era tukakasa that appropriate time tugenda kubanjulirayo. Naye kagwake ketonye, colleagues, I think we should be clear on this. Monday is our definitive deadline. Whether it shines or not, because we can't continue appear as if we are dodging a question. How many? Who are the people? How many? Finally, we are pushing it back to Ugandans. And this, as a petitioner with my colleagues, Monday, come rain, come shine, is what we shall put forward. Because these were not gathered for us to keep hiding within ourselves. No. We shall have to release them to the general public. I thank you. Thank you. Abatwaliddwa abakwatibwako motion eno, mulabye ebiwandiiko ebitambula mu social media ebiraga nti nno essente zino zakkirizibwa. Ebyo byonna byappa bya bulimba. Kakati lengera bongeddeko ate omusango omulala, kubanga n'omusango gw'okujingajinga minutes ebitaaliwo, ojingejinge Hansard ezitaaliwo, ojingejinge nti no ssente mwaziisa ebitaaliwo, ate kati ate bongeredde ddala okwonooneka n'okututanula, kubanga bandigambye lulinga pulezidenti bwabadde abasuulira tawulo nti oba bakola ensobi. Naye kati kino bwe baba bagenda mu maaso batandika okufoojinga minutes ezitaaliwo, bawagikemu essente muzayisibwa, bawagikemu nti akawumbi kamu mu miliyoni 7 twaziisa temwalaba. Ababaka mubadde mutya, tufaanana bubi, tweyongera okufaanana obubi buli lwogezaako okujingajinga. Kyovudde olaba mu biwandiiko bye baleese emitwalo 4 emirundi 3, ate wano toto ne bagamba nti kawumbi kamu mu miliyoni 2. Tulabika bubi. Weewaawo tukkirize ekigambo bwe kiba twakigwamu bakikkirize. Tulabika bubi. We continue looking bad. Kubanga kati batandise okujingajinga n'okufumba ebiwandiiko. Batandise okujingajinga ebiwandiiko, bawagikemu, bakubira ababaka obusimu nti bajja kusimbako ababaka kasita basayini nga bajja kubasimbako abantu. Onoolwanyisa Uganda yonna, beetegefu okulwana ne Uganda yonna. Bw'okola ekigambo ne kikukwata, gumira awo w'okomye, leka tekwongeramu. Tutegeeza nti nno ffe tetulina lutalo na muntu mulala yenna, ate n'abo baganda baffe tetubalinaako lutalo. Motion ekwata ku bantu bana, sipiika aleme kutya. Tetugenda kumutunuulira n'akamu, tetusobola. Twagala abantu bana, mwebale nnyo. Honorable Isigo.